Obutemu obuze bukolebwa ku bantu ab'enjawulo mu ggwanga okuli abakulembeze b'obusiraamu eyali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi, Joan Kageze nga kw'otadde naye akatemulwa Ibrahim Abiriga wiiki ewedde kigambibwa abaabukola baali batambulira ku pikipiki naddala boda-boda. Kino kyaviiriddeko President Museveni okuyisa ebiragiro omuli okuweera aba boda-boda okwebika emitwe ssaako okutegeeza nga bwe balina okuteeka nnamba ku helementi ze bambala ate nga zirabika bulungi ekiro. Ono era yalagidde aba boda-boda okuteeka mu pikipiki zaabwe ebyuma ebirondoola. So we are going to ban the covering of your head when you are driving or you are on a bike. We are going to require all of them to get new helmets with the numbers on the back here, and these numbers must be shining at night. Olwaleero Minisita wa Kampala Beti Kamya ategeezeza nga bwe waliwo kampuni za musiga nsimbi ezaagala okutwala obuvunaanyizibwa bw'okuwandiisa n'okuteeka ebyuma ebirondoola boda-boda gyeziyita nga bakozesa tekinologiya ow'omulembe. Naye nga tulina abantu abavudde ebweru mu mawanga nga Singapore, mawanga nga China, mawanga nga Taiwan abalina tekinologiya eyo asobola okuwandiisa okuregistaringa boda-boda zonna ate ne baziteekamu ne bu gadgets osobola okuzirondoola buli weebeeri wonna. Ate n'ekirala n'okuba nti omanyi badde zitambula naye nga URA tamanyi oba ogenzeewo oba ofunye ssente mmeka. Ono era agamba nti ekikyabasibye ly'etteeka eribasobozesa okukola omulimu guno obulungi. Kubanga era bano bamusiga nsimbi bo bagamba balina ne ssente zaabwe ze bajja okukola emirimu kye baagala gavumenti bakolera etteeka ate eriteekese mu nkola lirume. Mu ngeri y'emu Kamya ategeezezza nga Minisita okuli ey'obutebenkevu bw'eggwanga ey'ensonga z'omunda eya Kampala ssaako n'ey'entambula bwe baliko we batuuse ku by'okuwandiisa boda-boda. Zirina okutuula awamu buli muntu alabe nti ekimukwatako tekirekebwa mabega. N'olwekyo we tutuuse kaakati kya mukisa mubi nti okutemula omukulu Abiriga ate kukyongeddemu giya ey'amaanyi naye nga enteekateeka zo zibaddewo. Kinajjukirwa nti ensangi zino ng'oggyeko obutemu obukolebwa abantu abatambulira ku pikipiki, abantu bangi bazze balumiriza aba boda-boda abamu okubanyagululako ebyabwe ssaako n'abamu okubatuusaako ebisago. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.